By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulirawo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story. Natuuka eri nga kojja wange ngamba gwe kimanyi nti nkubanja ssente zange biki nsasula ssente zange baba yaŋŋamba yakuwola ssente zange nenze simanyi nagyobeera ne ku mulimu gwe sikusangawo biki nze kwata ssente zange ozimpe nga nkwata emitwalo 10 nga nzimuwa nga nsigaza emitwalo 10 kakati ng'amala nga ngamba nkyazikaako ku ssimu yo tekemu layini yange eweddeko omuliro nga nkwata essimu gye nkozesa ku mobile money nga nzijjamu layini ya MTN ya mobile money nga njiteekamu kana akasimu akalala kenkozesa nga ye adira layini nga agiteekamu ene simu yange ya mobile money nga tandika ogikozesa ng'akubangako bwe yagikozesa sakifaako nnyo kuba saafu nayo baŋŋamba nti oba tusindikire ku ssente oba tukolere ki nga nsirika naye natuuka mu kuziika banaye nasangayo mamange naye manyi okuyita ku mamange nga simubuuzizza namuyitako saamubuuza ne mukimba nga nange mmulumya naye nantunuulya butunuuzi zinagamba yamanyi nengende wa jjajja ne mugamba jjajja njagala ettooke jjajja nantemera amatooke nampa ebijanjaalo nantikka mama nga ye tanfaako nga ngamba gw'omanyi nenkola kinenvaayo twavaayo mu kuziika kati tutuuka mu kosita mpita kojja layini yange ngamba erindako ngenda gikwanga tunatera okutuuka kojja layini mpe essimu mulimu layini yange ate nkya nina okkeera ku mulimu biki kati tunatera okuvaamu mugamba nze nviiramu wano kuba bonna baali tebamanyi wembeera nga mugamba nze nviiramu wano eno mwekosi tegenda batwala mpaka wakati nze nviiramu wano kyava kwata essimu najjamu layini kati mu kujjamu layini yajjamu eyange eya mobile money ate nalekamu eyiye kati nange mu kupakuka nga ntambula nga nzira akakuba nali sagala amanyi nawa wembeera nga nenya booda awo ng'embuzabuza nga ngenda nga ntuuka we mukazi gwe nali mbeera nga mbeerawo kati ekiro ekyo nkebera ngamba omutaba nga yanzibye nkebere ku ssente zange ngenda okebera nga layini erimu si yeyange nga nkwata layini ye yennyini nga ngikozesa nga nkuba kweri eyange nga mugamba kojja otutte layini yange naye gikeeze ku makya jiwa omuntu agirete bwennyini wenkolera koye kale naawe omuwe eyange nti ye tewali buzibu kakati ye teyagiwa muntu wabula yagiwa ku baana abamu ab'ewaka nga mugamba woba ogenda yitira gundi wakolera nate nga nakogera erinnya lyange yitira gundi wakolera omuwe layini ye akuwe eyange kakati oli ye bwe yatuuka ku mulimu yatuuka sinnatuukawo ate nga alina okugenda ku ssomero kyakola nga agenda ku ssomero gagamba ajja kuyitirawo akawungeezi kakati saakola engeri gye nali sina layini ya Airtel ngate Airtel eyo yekola obulungi nga nzirayo ewaka kakati yewe yajja akawungeezi teyansangawo kakati nga nkubira kojja nga nkubira maama nga mugamba maama mpa kojja aleeta layini yange oli omuwala bwe yadda ewaka yagiteeka mu uniform ey'ensawo mu kwoza yagiraba ng'ayoza n'agijjamu n'agiteeka ku jjinja waawe twayoleza nga waliwo amayinja abiri nga tugatuulako kati ng'agituuza ku jjinja bw'agiteeka ku jjinja ng'ayoza uniform ng'azaanika ku makya mbu yagyerabira teyagijjaawo ng'akwata ekkubo ng'ajja ku ssomero kati nze nkubira maama mugamba maama kamba kojja mpereze layini yange kojja nga onolinda wanadda ku ssomero ngenda gimusaba gwe nagiwadde kakati oli wadda ku ssomero bamubuuza layini yo oli tewagimuwadde nga kama bannaye layini nagyerabidde nga layini yange yagyerabira mbu ku jjinja awo era nga bagamba twagirabyako n'omwana waneno ng'agizanyisa ffe twali tumanyi bino ebilayini ebikadde biki
nga batandika okwogerawo mbw ab'okukyalo nga boogera layini yange bwetyo ng'ebula bwe yabula nga ngamba ye kasita omusomesa wange waali yajinguza jjukira nali sinagikyusa kugizza mu mannya gange yasigala mu mannya ge omusomesa nga ŋŋenda nga ŋŋamba omusomesa kimanyi nti nno layini yabuze nga ŋŋamba tugende ku poliisi turipootinge ŋŋende ngikusalize nga mugana naye tugenda ku luno tugende nange ngikyusa amanya edde mu mannya gange nti ye naye nga ŋampa $5,000 ngiripootinge nga nkwata $5,000 nga ngimuwa nga agenda giripootinga kati nga ŋŋamba tugenda tugisazise naye asooka mpeeyo $10,000 naye nga $10,000 nga giri ku MTN nga ngenda ku MTN nga nzikwata nga nzisindika nga mu $10,000 bwe mu $10,000 nga wajjako essimu ng'agenda ng'asazisa layini nga nkubira kweyo yennyini layini kuba buli kimu yambuza pini eri biki nga ngimubulya yali mu mannya ge already tekyamumenya nnyo ng'akyusa layini nga mbuza kwaddeko sente meka nga nzimubuulira biki ng'akozesa layini eyo yennyini nga nkubira nga ngamba layini yino ngifunye jangu tusisinkane mu kifo bwe kiti ne bwe kiti ne bw'oba ojja jangu $10,000 nga mga nkituufu $10,000 ngenda gikuwa naye tugenda zijjako eyo yennyini layini already yali ategedde pini kati ndowooza muli yagamba ye lwaki neereega n'ono ntuuka mu kifo yanga bamusisinkana namusangawo nga nkuba ku ssimu y'omusajja nga essimu yagitadde mu blacklist bwetyo layini yange bwe yagenda nsigaza MTN ku MTN olwo kwali kusigaddeko $20,000 siina banange byanzigwako ekyaddala byanzigwako nenga kati nkoze ntya $20,000 tegalina kye gagenda kunnyamba neŋŋamba oyo omwami mukwano gwange naŋŋamba sirina kyakukolera gw'omanyi ekyaddala nga talina kyakunkolera nawulira nga mpunze nawulira nga nzirise ne nakankana we nali bwenti ntandika okukankana mwami ono najja kuba namukubira essimu yajja nambeera kumpi netandika okukankana naye nga kati ngenda kukola ntya layini yange nali lubuto ntandise okubreedinga awo ye kye yakola nga nzirusa mu ddwaliro natuuka mu ddwaliro nga nteekako kanula zakumukumu nteekako amacupa nga bamugagenda ogula eddagala bweriti ne bweriti ye no bamanyi ye mwami wange ng'agenda ng'aligula ng'abuza adde yatandika okunywa eddagala nti nedda yaga kati nalina okutandika okunywa eddagala era mu katabo k'omwana wange amannya g'oyo omwami ng'egalimu kati nga tudda waka omwami mukusooka bwe natereera mukusooka ng'ajja nga akawungeezi sanga 2 nga manze nze kulabako oba wateredde bulungi namga kale munnange webale kujja kundabako webale kufaayo webale kumbeererawo negwe omulimu gwaweddewo ngenda kubeerawo ntya naŋŋamba munnange simanyi nekye ngenda okukukolera ngenda kuwangayo buli lunaku $1,000 ng'okuyambeko okuyita mu mbeera eno gy'olimu mpaka ng'osumulukuse ne mwebaza kolo n'atambula n'agenda yali alina omukyala we waka n'abaana be nga bakulu kati ng'ajja olunaku olwokubiri nga mbuzi oli bulungi oli mulamu bulungi nti ye aga kyava atandika eno omwana oyo yeetaaga nno okukuliriza nze nga bwe ndaba omwana oyo yeetaaga okuba ng'akuliriza omwana agenda okukula nga taliiko kukuliriza bannange ayinza obutatonda bugere olaba otya ntasozi nali siina kyakusalawo neŋŋamba owaaye n'omwana simanya ni taata we akati ono bwamukuliriza nga nange ndaba tekirina buzibu bwatte ate bweyo yambeezaawo nga tetutandikira awo jjukira alina mukyala we naye nga buli kawungeezi nga nnyuka najja ne tutundula vanira we akuliriza mwana mu ddwaliro nga mperekera nga ngenda nga n'eddagala kale yagezagezaako okuŋŋumya naye era kyasooka ne kigaana awo ng'olubuto lwezza emyezi 8 ne kigaana ekyaddala nalemererwa okuguma ngamba ngenda kubeerawo ntya mweno embeera busente bwange bwe nali ntandise okukuŋŋaanya kakati olwo mbazzaako emabega ne layini ya MTN nali napangisa mpangise ya MTN yo nnyiniyo nayo n'aginona nangamba ate batokyakola gimpe nengikwata nayo nenjimu obusente obwaliko ne bunnyambako okukola wewaka nga bwenkozesaako tuka ku myezi 8 omusujja simanyi gye gwava natandika kankana mpola
nenkankana nyonyonyonyo. Kakati nali mu nnyumba nga ndi mu bwomu, essimu eri ku kyaja, sobola kusituka kugenda ku kyaja. Ate awo wekyanyambira nti omwami ono yali atandise okujjanga ewaka ekiro. Ajja ansanga ekiro, ansanga ndi ku buliri ntuuya nnyo, ndi mukwaziirana kugira kuzika ssimu gyeri sigituuka. Kyava ngamba, gwe kiki oyagala kufa? Biki nga agenda ng'ayita booda ng'akwata ng'antwala mu ddwaliro. Yatuuka mu ddwaliro nga baŋŋamba nti omwana ono katumuggyemu. Ne mwana w'emyezi 8 tatera kubaawo, atera okufa. Singa twamuggyamu nga myezi 7 kyandibadde kale, naye emyezi 8 tatera kubaawo, guba mukisa. Mwami n'agamba nedda. Kati n'abuuza bagenda muteekako kiso oba bagenda muteekako kanu gundi cupa za bisa asindike. Namugamba kinaasinzira, wanaaba asobola okusindika tugenda muteekako ecupa y'ebisa. Bwe tunaba nga tasobodde kusindika nga tumulongoosa. Nagamba okay, era twasulayo mu ddwaliro. Kakati emisana nga ngamba naye omanyi omwana oyo tebagenda kumugyamu. Tebagenda kumugyamu, oyo omwana olina okumuzaala ku mpaka kuba omwana oyo wange. Nangamba kati wano tuveewo nga tuddukayo mu ddwaliro. Atuddukayo mu ddwaliro tugenda okutuuka ewaka ng'akayumba baakayodde. Ng'ebintu byonna eby'omu nnyumba baabibbye. Kwajjukira mu kugenda titwasibako kufulu, twadduka buddusi mu ddwaliro nga tumanyi byamangu. Twagenda okudda ng'akayumba baakeeze konna ng'akakalu. Kangamba ne banaye, gwe olina buzibu ki? Baakamala okukubba ebya layini. Kati eno n'ennyumba yonna bagiyodde. Kuba nali nguze obuntuntu nga mwebuli. Nga ngamba naye kati omanyi sooka ogende ku kitanda nga nsindikate mu ddwaliro eddala nga bantekako eddagala lyali ly'amaanyi. Namalayo ennaku zaali 4. Nagenda okudda nga nguliddeyo omufaliso inchi 6, nguliddeyo amasuuka, kabulanketi, kakapeti akapya. Oli eyatubba ne kakapeti yakajjamu ne zikateni. Buli kimu nga yakijjamu. Yonna nga ddamu nga ngulirayo obuntuntu. Byonna nabisangamu ennaku 4 zinamala mu ddwaliro. Nakomawo nga nteredde bulungi. Nzirawo nga mpanga obulamu. Kubeerawo bwe ntyo mpaka we natuuka okuzaala. Nzaala mwana wange wa buwala. Waali nakati. Akati mala okuzaala. Mwami ono yannyiga. Ne mu ddwaliro nno ye yantwala kuba namukubira essimu nze ebyokuzaala nali sibimanyi. Nga mukubira essimu nga ndaba amazzi gali mu kumpita mu nze simanyi, ndaba tegalekeraawo biki nga ngamba gwe nno ogenda kuzaala. Kamugamba nedda. Olaga nga ntwala mu ddwaliro nga nzaala nga tusuulayo yambeerako. Nazaala bulungi. Saalongoosebwa saakola ki. Nga nvaayo mu ddwaliro nga nnyiga nga nfumbira. Yasulayo oba mukyala we yamulimbanga biki nze naawe. Kakati awo nga nzadde olunaku olwokubiri yakeera kumakya najja nanyiga nayoza obugoye bw'omwana nayoza engoye zange nanfumbira n'ekyayi gaali mata naganfumbira. Ne bamugamba abo baneiba nti nawe omukazi nakawere yeetaaga bwogi nti nze sirina budde bwa bwogi wanaaba ayagala ajja bwefumbira. Ng'olwo adduka ng'agenda ku mulimu. Akawungeezi ng'akomawo nga nnyiga, namala okunyiga ng'ayozaawo awo obugoye obuba buliwo ng'atambula ng'agenda nga masagala omenyeke nnyo oli nakawere sagala omenyeke. Nga tubeerawo nga ndabirira mbwa nakawere wiikisi 2 nga buli nnaku ekyo kyennyini kyakola. Bwe naweza omwezi nga ngamba kyenkulabiriddeko kimala noonya obulamu. Kakati awo wootuuse okyasobola okunoonya omulimu n'ofuna omulimu. Noonya omulimu otandika okukola. Nanoonya omulimu ng'omulimu ngufuna nga buli omu agamba olina omwana tetusobola kuwa mirimu. Nga mbeerawo mwana ngaweza myezi 2 myezi 3. Kakati ku myezi 4 ngamba naye lwaki siddayo ewa maama. Ekyaddala nga akazigo kano kammenya. Akazigo kammenya yakansasulira emyezi gyali 5. Nga guno togubala ogw'obwa nakawere yakansasulira emyezi 5. Nangamba kati ekyokulya weeyiye naye nga n'ekyokulya we ngenda okukijja bannange nasirabawo.
nenga oluusi akuwaayo 2 n'akuwaayo 10 n'otetenkanya bw'otyo nembeerawo tambuza obulamu oyonsa olidde kikomando oluusi nga ngenda mu katale k'emmere nengula lumonde wa 5 omufumbe kuba nalinga siina manda nogula lumonde omufumbe wa 5 nogula n'ebijanjalo bya 3 n'amazzi bwento nga ntambuza obulamu okumala emyezi 4 kakati ku myezi 4 nga ngamba naye lwaki siddako ewa maama nyinza okuba nga nze neekuumidde eno naye nga te maama wange talinaako buzibu nga neekwata ngenda nga mugana ekimanyi njagala gendako wa maama wange naye sina kyengenda kumutwalira nampa 7,000 nga ngamba genda olabe ku maama nga ngenda nga ngula gomesi ngera omuntu eyetetenkanya nagula ka gomesi ka 3,000 nga ngula bugaati nga ngula buntuntu nga ngenda bane maama wange teyakwata ku mwana wange antunuulira nga butunuulizibwa ati nga bwankene nga ne maama nangamba wafuna bwa manager wannangira nongamba oli muntu mukulu ofunye bwa manager olowooza kirinvaako ne musimu yange kikyalimu wakinsindikira ne musimu yange mwekiri kasita yangana nti ne musimu ye mwekiri nabala bubazi bwe yateeka simu nga ngenda nga message ngisiimuulamu amugamba ne maama nsonyiwa maama nakola ensobi ne maama nsaba kunsonyiwa nga ngamba nedda wakula sikyalina kyenyinza kukugambako oli muntu mukulu nga binsobera ku olwo nga mmala nga nvaayo kati ndowooza bwe navaayo muli yafunamu ekisa naga naye omwana ono nali ndi awo ng'atisse omuntu ye yamulagirira we nali nkola kati we nali nkola ne bamulagirira we nali mbeera ng'amutisse endagala kwaliko endagala kwaliko ensujju kwaliko ffene keddo lumonde muwogo n'amatooke ng'abinsindikidde muli ndowooza ng'afunyemu ekisa yabinsindikira ne mukubira essimu ne mugamba maama mbifunye nangamba ogira olyako ebyo nze neeyanzizza maama nembeerawo kakati awo mu January nengamba naye nayina kojja wange ng'aliyo ku kizinga nga naye lwakisigenda ku bizinga nembeera eyo banga tosobola kubeera ku kizinga n'obulwa omulimu ekyadda nga bino ebyobwamalaaya nga sikyabyagala nanjagala at least nkole mbeereko n'omulimu gwenkola neebeezeewo nga nkubira kojja nga mubuuza okugyayo ssente mmeka nga ngamba ekinaala kyokka kya 1,000 ebiseera ebyo nga mu kinaala kyokka kya 1,000 kati bala transport okuva eyo gy'oli okutuuka wano eno ndowooza nga 2,000 n'omutwalo gye 3,000 kakati mpozi n'okulya nga byonna abimbalira neebuuza ssente ngenda kuziggyawa manyiimu okusiba enviiri ekitonotono kuba nali nzaagala okuziyiga naye amange teyazinjigiriza lwansonga nti yali tanjagala kuba ate yazisiba naye yali tanjagala naye nga njagala okuziyiga kati nali nayiga okusiba akatuttwa kanasatu kati nga nfuna awo omwana omukyala nga mugamba olaba otya bwe nkusibamu akatuttwa n'ompaayo 5 nga mbuuza manyi okukasiba nga mugamba ye nga musiba bulungi kanasatu bwe namusiba nga mugamba naye simanyi kusitayiringa ojja genda bakusitayiringe nga musiba nga zinyuma bulungi nga genda nga bamusitayiringa kakati bamusitayiringa nga abaamulaba nga bamubuuza ani yakusibye nti bw'omuwala waawo nagamba oyo muwala bujja amanyi okusiba enviiri nti ye oli namusibidde 5 nga nfuna owa 7 nga naye mumusiba nenjogerako obusente era kwendya naye nga noonya transport ngende ku kizinga mbeereeyo kati nga nfunawo n'omulala ate ye nga mpa 1,000 ngamba kyawedde dda nga ntandikwawo nga nsibaasibayo nga bwe mbusonda paka inaweza emitwalo gyali 4 namala okweza emitwalo 4 nengana naye ate sinza genda nga tenza enviiri zange sinsibe ngenda ntya mubakojja nembalaga nti ndabika bubi nga ngenda nga nsibako enviiri nasiba penso nga 2,000 mukyala yangamba gula ebiviiri byagomo 2 nze ngenda kusibira 8 mukyala wa ku kyalo nga nsiba penso nga nkwata gino 2 nga ngenda nga ngulako obugoye
nga ngenda mu katale nga ngula obutopo obw'ebbiri ne busikati obw'ettaano nga negulirayo obugoye nga n'omwana wange mugulirayo just kunyumanyumamu nko nga atawulo nziramu gwa kunoonya transport. Kati eza transport zambula kyenava nkubira kojja ne mugamba kojja nsindikira transport nzije bwe nafuna omulimu n'enkola nja zikusasula. Kojja nga kwata emitwalo 3,200 nga zimpeerako. Ngamba tetenkanye ezo ez'okulya ejja kweyiiya konze neyanzege. Naye wali wonna ndi mu nnyumba omwo siina adde ensawo. Kasita yamala okunzindikira transport nga ngenda nga ngulako ekiveera kya 10,000 kyekyoka kinnagula. Nga mpakingamu obugoye bwange n'obw'omwana wange obusukayo. Omwana wange yalina obugoye munaye taata yakoze olubuto yali yamugulira obugoye. Kati nga nkubira maama twali tutandise okwogera nga mukubira essimu ne twogera mubulira embeera gye ndi mukatalaga nga mukubira nga mugamba maama sindika gundi ajja anona ebintu kati samugamba bintu ki nze namugamba bwentyo nga asindika ono kati ono yagenda okutuuka nga yasanga maze okusiba ebintu nga mugamba bibyo byonna bitwale naye omufaliso guno gwe togutwala bangamba mbu omufaliso gw'osuzeko n'omusajja tegugenda wa maama ngenda guteresa wano mu banneyiba. Mwalimu obuntu tumusepiki bikopo masowaani busigiri kapeti byonna kateni nga mbizingako nga mbimuwa nga bitwala nga omufaliso nga nguteresa. Kakati mama nga nkubira essimu nga mbuuza olaga nga mugamba nafunye omulimu nga gwe bw'ofuna omulimu tongamba wagufunyiiwa nga mugamba ekitundu naye samugamba gye nalindaga kuba yali tate nga bwe naamugamba ajja kunyiiga tajja kunzikiriza. Nga nkwata kiro ssaawa 11 nga neetika kiveera kyange ng'omwana wange musiba ku mugongo nga ntambula nga ngenda nninnya takisi mpaka ku mwalo. Gye nalinnyira ekinaala gye naga simanyiiyo manyi kumpi saagula kyakulya wadde nga ze zigula ekyokulya zivaawa nga sizirina nga njalekera kizinga nga ntuuka ku kizinga njala yatuluma ekinaala nga tugenda njala yo yatulumira ddala tubeerayo nga natuuka kojja nga nfunira ebyokulya yalina mukyala we nga tutegekera kati waliyo kojja wange omulala gwe nali simanyi nti naye ali eno naye nga ye talina mukazi nakojja nga mugenda kubeera nga ewa kojjaawo oyo wogenda okuva ne bonna be bantulako nga bagamba bannange kiki kino bwoti si bwali olabika kiki wabaaki. Nze natuuka kojja ono owokubiri n'aŋŋamba togenda tutandikirawo kukola wadde oli kojja yadda akuleese ng'ogenda tutandika kukola naye okusinziira ku kino ekizinga togenda tutandikirawo kukola njagala nsooke nkuliisa osooka onyirire ngenda kukulabirira nga mbeerawo. Kojja yandabirira wiikisi 3 nga buli kimu akimpa ye yandabirira nabeerawo wiikisi 3 ezo wezaggwako nange kati oli waddembe okutandika okukola ntandika nga njiya kati mukyala kojja yali atunda muwogo oyo omubisi ng'amulenga kati nangamba ngenda kukuwa nga muwogo genda mulengere mu kasenta akalala so sinze kennengeramu naye nkuwa wa 1,200 gwe weesasula nze ompa 1,000 nti ye nga ntandika bwentyo nga ntandika okuyiiya obulamu nga ntandika okukola nakolera ndowooza omwezi gumu kati ng'olwakawungezi nfunye wensiika chipusi nze omwana wange teyakaabanga nga muleka ewantu n'otamanya nti waali nga mubeera naye mu kimeeza kya chipusi wansi ekiro naye nga ku makya mulekamu nengenda nentunda emiwogo gyange nenkomawo ne musanga nga kakyalimu olusi kaafuse kakoze katya n'okayonja ne kabeerawo bwe katyo mu mbeera eyo. Ekiro nga ngenda nako nenkateeka wansi w'emmeeza ya chipusi ne kabeera eyo ngera abasinga bamanyi nti siina na mwana okuleka abandaba nga nkaweese nga tugenda oba okundaba nga nkaweese nga nkomawo abamu nga bamanyi sirina mwana naye nga nina omwana wange nga mbeerawo life y'ekizinga. Kati mama bwe yawutegeera nti najja ku kizinga yakubira essimu kojja n'amugamba wankola ki lwaki omwana wange amutwala ku kizinga oyagala omwana wange afune siriimu abaddewo nga tannamufuna kati amutudde ku kizinga era afune siriimu naye gundi yagala kunkola ki yagala kunzitira mwana wange musindika akomewo. Olwo mama atawula ngamba nzireyo wakiri mbeere ewaka
nembeerawo kati kojja nangamba naye manyise kugendeko ewaamaama olabe osanga embeera ze zakyuka nadde wa mama yansanyukira mama yasitula omwana nga ne mwana wange bino toyinza kubimanya naye oli bimanya tomanya oli bimanya nangamba ne tuddayo ku kizinga ne mugana nedda maama kati wano nkolewo ki wano sikyajyaawo kanzireyo ku kizinga mbeereeyo ngamba okay mbeerayo neweekuume n'ekyoba olina okukola kakati funa omusajja at least funa omusajja obeere naye anakwagala n'omwana wo ofumbirwe ne bw'onobeera ku kizinga nga tolina musajja gw'olina abasajja bagenda kukozesa nga bangi ojja kufuna obulwadde ku kizinga waliyo obulwadde biki olwo nga mbuulirira yeyampa ne transport ate eyanzizaayo ku kizinga kuba nali nze sirina ssente zimala nga mumpa nga nzirayo ku kizinga kati nze mukuddayo ku kizinga naye kirawe nali nateresa omufaliso nzijjayo omufaliso gwange nga ngenda nagwo ku kizinga natuukira kojja nga ngamba ono kojja owookubiri sooli eyandeeta ngamba gwe nno okwolesa omufaliso olabika ojjidde ddala kubeerera ddala wano nze nno wano togenda kubeerawo nze wane wange vaawo funa sente opangise nze wane wange vaawo nange kati ndi musajja nali nga nkyaza kati sikyakyaza olw'okuba muwala wange wooli nedda vaawo nange ngenda kukola ntya nalina abavubuka abankwananga naye nga buli muvubuka kwananga oli kojja eyandeetanga ngamba naye nno oyo omulwadde alina siriimu nno oyo omulwadde alina siriimu kati nembeerawo kati mama yangambye nfuna omusajja at least nfumbirwe kati ngenda kukola ntya buli musajja gwe ankwana bakojja bangamba nti alina siriimu kakati atalina siriimu ngenda kumujja kati bakojja kwekungamba kuno tekuli musajja atalina siriimu taliiko naffe bennyini boolaba bakojja abo naffe tuli ku ddagala kyokka nga baali bannimba baali bantiisa butiisatiisa bagera ne nga yoowaya nfunaawo omuvubuka ekyaddala nange nga njagala kusetolinga funa omuvubuka obuka eyanjagala n'omwana wange teyalina yali mwavu naye nga ngamba at least mmereko ne wentudde nga tugenda ku musayi nga twekebeza nga mulamu bulungi nga tutandika kutambuza bulamu kati we twatandika okutambuzanga ngendayo ewe nembeerayo ntutundula vanira nenkomayo waka kojja nangamba toddamu kuyingira nnyumba yange ng'ova w'abasajja bo viirawo ddala wano nankasukira ebintu wabweru nangamba genda ew'omusajja wo nange njagala kwetayanga omusajja naye tompa mirembe mwana gwe lwaki tutambula n'onviira nga nengamba yeki naba omuvubuka njagala ate naye alirwedde okumpasa lwaki sigenda ew'omuvubuka ngenda omuvubuka nga ntandika ddya eyo story yeddya teriimu nnyo kyamakulu naye nga nayo mpanvu eyo sijja ginyumya mpozi nja kusoma comments wemu naaginsaba nayo nja gibawa naye nga yo ekyokuyiga okusinga kirimu eno gyembawadde kaakati ntambuza eddya ndizaddemu omwana bwe ntyo omwana wange omulala ntuuka ekiseera eddya lintama olw'ensonga ze sibagambye ezaalirimu era ensonga nyingi nelintama bwe yantama nengamba kati kanzireyo ewa maama wange nja kufuna omulimu omulala ng'olwo maama talinaako buzibu kawala kange yakanzijjako kasita nafuna eddya n'akanzijjako atandika okukalabirira era nakati maama wange takimanyi nti akaana ako tekalina taata waako ekyo kyo takimanyi wabula amanyi nti twayawukana bwawukanyi ne taata waako era takawa buyambi ekyo kyo sinaba mubuulira sinaba naye nga nsubira njamu buli ekiro kino kasita kontrakiti eneesooka kasita enaggwako ndi mugamba kakati ntuuka okupanga okujja ku kyeyo amangamba nakatandika okufuna laavu yo kati lwaki ogenda ku kyeyo togenda abaana bafiirayo eyo gy'olaga bulinaku emirambo gijja togenda omugamba mama ngenda olaga nga kale sikulinaako buzibu buli muntu n'omukisa gwe nga mama nteramu omukisa nga nsabira ngamba kale genda okole naye bwe nagenda ku training center nga ngamba onofunayo olunaku noddako ewaka nga mugamba simanyi nanga naye nga tonalinnya nnyonyi kugenda kuba yali 2-2 nga tonalinnya nnyonyi kugenda
njagala ojje tufuneyo olunaku tuwogere nga ffe. Nina ebintu bye njagala okukugamba ne saagala mbikugambe, saagala obimanye kuba oyinza ogenda ku kyeyo oluusi n'ofa nga totegedde, oluusi nze n'enfa nga totegedde. Njagala ofuneyo olunaku. Kati 2020 awo covid n'atukwata batuta natambula 2021 kati awo mu January ne batuyita ntandiko bigobako. Kati bankubira esimu ne bangamba ogenda lunaku bwe ruti, jangu ku lunaku bwe ruti. Awo mama yangambira tugende mu nnimiro. Nina bye njagala okugamba naye njagala mbikugambire ku lubimbi. Kati n'eno story. Mama wange ensonga lwaki yali yankyawa nga mama wange tanjagala. Yagingambira ku lubimbi olwo. Era nabiwuliriza ndaba nga ebitalina makulu naye twagenda ne ngamba naye birina amakulu. Mama wange ensonga lwaki yankyawa yeeno. Mama wange yali muwala omuto omulungi omweru, nze nakati mama wange bwe tutambula naye avubuka amanyi okungamba oyo omukulu w'omunnange akyali muno supu ntupangire simanyi mufumbo. Wetambula ne mama wange. Mama wange akyali mukyala muto atanyirira. Engeri gye yakoma n'okuzaala ndowooza nga akyali muto nakyo ne kimwongerako okuba nti akyanyirira. Mama wange mbu yaweza emyaka 14. Ku myaka 14 yafuna omuntu yajja n'amugamba waliyo mu kibuga omuntu ayagala obwa house girl, ayagala omukozi ow'ewaka house girl. Kakati maama n'agenda agamba yakolayo omwaka gumu oba agamba gyawera 2 naye nga giya gumu kitundu gumu n'emyezi 8 oba 2. Takijjukira bulungi naye nga wekiri kuba ye kyajjukira yagamba yavaayo nga wezize emyaka 16 ekyo kyo kyajjukira. Mukama w'omusajja n'afa, yamala kufa n'avaayo ne bamuzza mu kyalo. Yali tayagala kudda mu kyalo naye ne bamuzzaayo. Kati bamuzza mu kyalo nga bafiirwa. Agamba yamala emyezi nga 3 kwena mu kyalo kati baga ne bafiirwa. Kati mu kufiirwa mu bantu abajja mwalimu Kizibwewe nga ali ku kibuga. Namugamba manyi gundi waliyo yayagala omukozi w'awaka, kankutwale okole ewaka. Mbu mama nga amugamba lindako tumale okusiga nja kujja. Nga oli amugamba ani agenda okukuwa transport, jangu tugendere mu mwene emmotoka eyatuleese ffe abazze okuziika. Mbu nga balinnya ka pick-up ke kaali kabaleese nga bava okuziika nga bamutwala we. Bwe yamutwala ewe Kizibwewe oyo yalinawo abaana abakulu 3 naye nga alinawo ne bebi. Kakati mama ng'abeerawo ng'alabirira baana abo, takkirizibwa kutambula, takkirizibwa kuva waka, ng'abeeramu eyo embeera bw'etyo ng'agibeeramu okumala emyezi 3. Naye ng'agamba Kizibwewe najja kukola wano oba olina ewalala gy'ogenda okunfunira. Kati Kizibwewe ng'amugamba ky'ogamba tolya, tobeerawo, byalya wano mu kyalo wandibadde obirya, naba wano olya bulungi. Eri mu kyalo mubeera ku miwogo n'amatooke byokka, wano mulya ku muceere n'akanyama. Biki ng'atandika mbu mulangira. Mama nga mugakale singa wandika ne mmala okusigirako ku maama wange naye wannemesa n'okumusigirako. Biki n'ondeeta ngo ngamba omulimu weeguli namuga kati tokola ky'ogamba awo toli ku mulimu. Mama wange ng'abeerawo ng'aguma ng'akola. Kati mbu ng'ali mu myezi 4 awo ono yamugamba nnakufunidde omulimu. Mama ng'asanyuka ng'amugamba wanfunidde omulimu nti ye weeguli nagukufunidde. Weeteeketeeka waliwo agenda okujja naakunona akutwale. Mama nga yeeteekateeka yali ali awo omu ku bammemba b'ewaka kuba yali amumanyi nga waawo ajjawo naye nga tamanyi butya bw'abayita oba yali ku sayidi ya mwami wa Kizibwewe tamanyi. Ng'ajja ng'amugamba jangu nkutwale ng'amugamba ogenda okunfunira omulimu nti nze ngenda kutwala ewali omulimu. Mbu ng'amutwala batuuka ku nnyumba nga alaba geeti. Ng'asanyuka ng'agamba afunye na nnyumba eri mu kisaakaati. Agenda okutuuka ng'ennyumba yo weeri ey'omu kisaakaati naye ng'aliwo obuziga awo.
kati yalowooza nti bagenda mu eri ennyumba ennene ngo namugamba atugenda mukana akazigo agenda okuwa omulimu waagenda okuva. Mama gasooka yeewuunyaamu awo nga tabitegeera mbu kakati ng'oli atambula agenda ng'onaasigalamu mu nnyumba ng'abeerawo budde nga buziba ssaawa 2 ssaawa 3 ssaawa 4 kakati essaawa 4 omwami yali mbu mwami mukulu itaata waffe ng'ajja kubera itaata waffe mwami mukulu ng'ajja ng'amugamba eyeggwe nga no namugamba yeyenze omuwala gwe baleese ye maama wange ng'amugamba nga nsanyusa okukulaba nti nange nsanyusa okukusanga mbukakati ng'onatandika omukwatako nga maama amugamba nedda naawe nze bangambye ogenda kunfunira mulimu nti omulimu ngono yeewonya nga gundi yakugambye nti ngenda kufunira omulimu nti ye nze bandeese ne bangamba ogenda kuntwala wali omulimu nti nze nga tebangambye kirala naawe ate bakugambye kirala nga mwasika amagi muyajja n'amagi ne chapati nga mwasika amagi ago ggwe sika amagi tulye nga siika amagi ne chapati nga bali kakati agenda okutunula mama ku luggi ng'amaliriza okulya biki n'okunaaba kuba yamugamba nja kutwala kale ku makya nga maze okwogera ne gundi mbu ng'agenda ng'anaaba bwe yamala okunaaba agenda okudda mu nju ono ng'ennyumba agisibako n'ekkufulu agisibako n'ekkufulu mwalimu kasitapuli munda nga agisibako ne kakkufulu mukoolo nga omwami oyo ng'atundula omuwala vanira mama gwe gwali omulundi gwe ogusooka mbo okuba n'omwami yenna gwe gwali omulundi gwe ogusooka mama yakaaba asula atunula n'asiba nga atunula yabalanga omuvubuka ono nti wanaggulirawo okugenda okukola naye afulume agende omuvubuka teyafuluma naye mbu ng'omuntu eyasiibye ng'atunula n'osula ng'otunula n'osiiba ng'otunula mbu yafunamu okusumagira naye agenda okudda engulu ng'oli yafulumye ng'ate yali sasibiddewo wabweru yakomawo ekiro nga sikyayinza kudduka leka ŋŋende naabe bwendi mama ng'agenda okunaaba engoye ze yalimu ze yaddukiramu akasawo ke yakalekayo mu nnyumba eri egw'omusajja ng'afubutuka ng'agenda yafuna atuuka ku sitwiti ng'afuna waagwa nga yeebaka wakiri kasule ku sitwiti ng'abeera ku sitwiti mpaka obudde bwakya ng'atambula ng'agoba ekkubo kuba ekitundu yali takimanyi kuba yali tatambulangako bukya bamuleeta ate bamujja mu kyalo bamutuusirizza wano ng'agoba ekkubo ng'ekkubo limutuusa mpaka mu katale watuuka mu katale ng'atandika okubuuza noonya omukyala gwe bayita gundi nga bamulagirira mpaka bwe yamufuna bw'amala okufuna omukyala oyo ng'amugamba nze nakufunidde omusajja ofumbirwe golaba okyali mwana muto w'egy'emyaka mama nge yali mukyala munene mweru nga mulungi kati nga babulaba bo balaba nti mukulu naye mbu yali muto olwakuba nti ekyembi yali teyasoma mama nga ayogera oluzungu naye oluzungu aluyigidde ku masomero gy'abadde ajja ng'akola akati nga amugamba nti yawe oli mukyala mukazi mukulu ddayo omusajja ofumbirwe ffe takufunidde omusajja ndaba bulijjo mumanja oyagala kukola nze nfunidde musajja wuuyo ofumbirwa omusajja akwagala biki ng'amagamba ye teyajja kufumbirwa nze nzizaayo ewaka nga mugamba nange wange sijja kuzzaayo kati nga mama abeerawo katale ng'abeerawo paka ono bwe yatuuka okunyuka bwe yanyuka nga mugakaali tugende naye toddamu okummanja omulimu kati beere wange okole ng'abeerawo ng'atandika okukola kakati mu kaseera ako yabeerangawo kati yatandika okulaba omwami ono ng'olwajja ewaka amugana muwala ggwe kati n'engoye zo wazirekayo ewaka nkwagala jangu nze nja kuwasa nja kulabirira nga mama agaana ng'abeerawo mwaba aweza emyezi 2 bukya kiri kimutuukako ng'embeera ze zitandika okukyuka kumbe yali lubuto yali yafuna olubuto olwange kuolu kakati ng'agamba ono kizibwe we ng'amugamba nti ndi lubuto kamugakasita olina omusajjawo genda ewa omusajjawo ofumbirwe omusajjawo mwetegefu okukulabirira genda ofumbirwe mama teyalina option ndala yonna
ebyokugyamu olubuto yali tabimanyi. Ng'agenda wa musajja yali tamwagala naye yatandika okuyiga okumwagala, yayiga buyizi okumwagala. Nga babeerawo nga batambuza obulamu mbu kati maama abawezezza olubuto lwalwa lwaweza emyezi 7. Taata bamusibira ki? Taata akolamu ebyo ebyuma, akolamu welding, byakolamu ebyo. Kakati bali bazimba leere, ng'olya abba ebyuma nga bireta ng'abimuguza. Mu kubimuguza nga abaleere nga bajja batandika okubinoonya nga bamugwako nga yabirina, nga bamukwata nga bamusiba. Omuntu abadde amanyidde obulamu nti alina omwami amulabirira, takolera ku pressure kati, buli kimu weekiri ewaka. Taata yali musajja eyali yawasaako omukyala we n'anoba, naye yagenda okunoba nga amuzaddemu abaana 2. Omu n'afa, ow'obulenzi gwaffe tetwamulabako, tumanyi muwala yekka yaliwo. Kaakati ng'ebintu by'omu nnyumba byonna mwebiri, ng'era abavubuka, ng'era abasajja yali awasizzaako nga buli kimu weekiri. Kati maama obulamu bwamwanguyira, teyatandikira mu byakwezimba. Ng'abeerawo, taata bamusibye, bamusiba kakati nga afuna mu katale. Kuba yali talina ngeri gy'agenda kwebeezaawo, omwami yabadde amubeezaawo. Omulimu guweddewo ate bamusibye. Ng'afuna mu katale wakolokota ebyennyanja. Agendanga mu katale ng'akolokota ebyennyanja nga bamuwa ssente. Bw'atyo ng'abeerayo mpaka kutuuka kuzaala ng'azaala. Kakati mu kiseera ekyo yafuna omwami eyali amwogereza. Era maama mbu yali asiimye omwami oyo, ng'era omwami oyo alinamu kasente. Maama ng'azaala, omwami oyo ng'atandika okundabirira nze omwana ng'anjagala nnyo, ng'ayagala ne maama, nga batambuza obulamu. Kaakati mbu ng'omwami oyo amugamba, nakufunidde amaka w'ogenda okutandika okubeera, njagala oveeyo omwaka akazigo ojje nkuteeka ewange. Nga maama asanyuka ng'agamba afunye obufumbo, awonye ennaku. Kakati ng'agenda ewaka apaakinga ebintu agende. Kwolwo lwa paakinga ebintu ekiro taata lwe yadda taata wange kakati namugamba tonoba mukyala wange nkwegayiridde togenda, abeerawo biki ng'amwegayirira nga maama ng'aguma ng'abeerawo. Ate wooli yaddayo teyaddayo, ng'ate atuula wa taata mukazigo nga babeerawo. Kaakati mbw'omba mpeza emyezi nga 8 nga maama nga taata agamba maama, ninayo mukulu wange gye ngenda okukutwala, ye yazimba naye alinawo bu boys quarter, we ngenda okukutwala otandika okubeeraawo, tuve mu kazigo kanino ke tupangisa, ntandika okukola, ndaba obulamu mpanga bupange, tuddemu tutambuze obulamu bwaffe, nja kuddamu nfune emirimu. Nga maama akkiriza ng'abeerawo, nga bagenda eno ewa mukulu wa taata, nga baba bakazigo nga batandika kubeeraawo. Kakati ye ensonga maama gy'agamba gye yankyayira, kuba yagingamba, ye ensonga gy'agamba gye yankyayira, singa tulwali lubuto lwange teyandifumbiddwa musajja oyo taata waffe. Ye ensonga gy'awa, lwaki yankyawa nnyo. Singa saalinze yali tajja kutuula wa taata we yakomerawo nga bamusibye, oyo yali afunidde omusajja we. Ensonga maama wange ezaawa y'ensonga lwaki yali yankyawa. Nze Mr. Sozi nakubwa nasosolwa, nakubwa nakati ekitengo tekinzigwangamu, simanyi lwaki, ate simanyi bwe ngenda kyejjamu. Mbeerawo oluusi ne neekanga n'okwekanga, nakubwa nnyo. Kati n'embeera yonna gye mpiseemu ey'obulamu bwange, ekyokuyigamu eno story yange kiriwa kyenjagadde obbagirayo. Bannaye abaana ab'obuwala bali ku Sozi mu family, tuzadde abaana, nange kennyini nga mwendi, kati ng'oyo omwana wange gwe nazaalira mu nsi, gwe simanyi naani taata we era waali.
kakati nga nkyawa omwana wange olw'ensonga nti namuzaala olwokuba simanyi kitaawe ng'otulugunya omwana wo ng'atuuka ate kusana ngeri natuukako. Banaye abakyala bali kuno tuzadde abaana nga wagenda wa muvubuka kwewogomawo lwa mbeera n'ofuna olubuto n'ozaala omwana yabamu mwagezaako n'okuzijjamu ne zigaaniramu. Banaye temutulugunya abaana bammwe, abaana mubaagale. Kituufu mama wange yakingamba nze ensonga ezo zannuma zannyiiza naye nga kale wulira ensonga ezankyayisa ate namusonyiwa nenkireka lwako ate nze saamubulira mbeera ki gye mpiseemu. Ebimu yabiraba nga ye ng'omuzadde naye atalina by'ataamanya bye nayitamu ebiyitirivu teyabimanya. Banaye tetukyawa abaana tebalina musango. N'ekyokubiri abaana abawala tulekera okukozesa emibiri gyaffe ng'ekyokulwanyisa. Abasajja bano tetulina kye tubafunamu. Mukama bakuyamba notafuna bulwadde abakuyambye era nze nebaza Katonda okumbikako akasu obutafuna bulwadde mu mbeera eyo gye natambuliramu. Mwebaza obutafuna bulwadde. Fine nafunamu omwana gwe simanya ni kitaawe naye si kyevuma kuba omwana wange mwagala ye waali. Nebaza n'omwami oyo omugisu yambeererawo bambi mu kaseera ako kuba ate singa teyaliye nandibadde olubuto lwonna lwonna lujjamu ate era osanga nandisigaddera mu mbeera gye nalimu mu kusooka. Bawala bannange tetukyawa abaana. Bw'obanga ogudde mu nsobi tokyawa omwana talina musango. Kwanza gye emiggo toka ekiseera nenjikoowa gye nakoowa oli emiggo ekyemisana n'ekiggulo. Obukyayi nze saazannyako. Bwe kusanga n'abaana abato nti abaana bato ozannya nabo biki. Bwe kusanga n'abakulu nti kati abo abakulu biki mboozi kijonyumya nabo. Bwe kusanga nga kwegana empita mu bulamu obunyigiriza. Nebaza Katonda nti nabuyitamu. Era nembasaba naye temukyawa abaana. Teba bana musango. Mpozi n'ekirala n'ensitasozi kyembadde sikwebuuzizzaako ng'era nsaba ompe ku magezi n'ensozi mu famire kye neebuuza. Nina ekintawaanya nze nga nze. Already nina omwana oyo omu gwe simanyi ani kitaawe nono owookubiri alina kitaawe. Twayawukana wadde ye takimanyi twayawukana kuba n'okujja ebweru nava wuwe okujja era ye alowooza nti nkyamwagala naye nga nze wadde n'akasimu tetwagala nakwogera ku WhatsApp kuba yagaana okugula essimu mpaka nze nga nkutte ssente nenjimugulira kuba mbagambye eyo nayo story by its own. Bwe munaaba muginsabye nja kugiwa naye nga yo teriimu nnyo kyamakulu kyakuyiga kale just okubabuulira obulamu obwo bwe nayitamu okutuuka okugamba nti sikyayagala bufumbo. Kakati obuzibu bwe nninamu buli bwe buti. Nina abaana babiri buli omu n'ekitaawe. Kakati mbeerawo ne ŋŋamba nti naye ddala naasobola okufuna omwami nanjagala n'abaana babiri ne taata waabwe. Ekyo nakyo munne abaana babiri nga buli omu taata we ekyo nakyo kiri awo kinnumya obwongo kintawaanya. N'ekirala wali maliriza story ya sister waffe wagamba ffe abawala abalabye ku basajja abangi n'abavubuka abalabye ku bakyala abangi kiba kizibu kyakutumatiza nti kati ono otuule tuba ne challenge eyo. Ekyaddala nalabye ddala ng'olinga agamba nze fine kati ndi ku kyeya abavubuka bankwana social media relationship sitera gitwala nnyo nga kyamakulu naye ate ludde ofuna omuvubuka ng'olamba otufu akulagala abo nati nomala gwe kennyini n'omuta nze kennyini ne muta ngamba ye kati ono aŋŋamba ki kyagenda okunkolera kye batankoleddeeko kitegeereye embeera ne ŋŋamba nti fune omusajja nga talina naye nga si mwavu nnyo
ninga talina tubeere tutandika obulamu nga tuli ffenna oba osanga oyo anantegeera ate neŋŋamba naye ate n'oli gwe nalowooza nti anantegeera naye bye yankola byali bingi oyo neŋŋamba nedda nenga naye wenafuna ate alina ssente bw'anaamanya obuzibu bwange bwe nina ng'atandika kunnangira eyo challenge ekyaddala ennumya n'ekirala kakati bwe mba nfunye oba kati nsazeewo okusetolinga kuba emyaka gikyali mito mu 24 years just ngenda kuweza bweza 25 mu gw'omunaana emyaka gikyali mito nsuubira okuddamu nefuna omwami nenfumbirwa kakati bwe mba nfunye olwo omwami nga mmugamba nti munnange nina abaana 2 buli omu ne kitaawe kijja oba nsookanga nenkisirikira nesitasozi saba ontangazeemuko mu ekyo kuba nayo challenge nnumya nnyo obwongo kyekyaddala wakati mbeerawo nomala okulaga omuntu nti kituufu obudde mu relationship olaba omwagala naye nalaga nti ateekamu omuli ate nomala no breaking up nga talina kyakkoze nga talina wabula nga just okusinziira ku byayogera ku byanyumya nogamba kati talina kyaŋŋamba nemala gamutawe ntya esitasozi nasanyuka nga nzizeemu bambi weebale nnyo weebalire ddala sijjako wakwebaza bannange kutuwa platform. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulirawo okukusanga tukufune obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene okuwa essuubi okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story.